biri ekyomunyo live tugenda kitandikira mu bitundu eby'emukono eyo ekiro ky'omwezi nga 9 ekiro ekya ennaku nga 9 mu ggwanga erya Uganda mwezi ogwokutaano kyakubala bannayuganda era ekitongole ekyebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics mu nteekateeka eno kitandise okugenda maaso okukyalira n'okubangula bannayuganda ku nsonga eno era nga babaddeko emukono eyo okubangula abaayo enteekateeka bagenda okutambula ate okutuuka ku kiro ekyo ekya 9 omwezi ogwokutaano omwaka guno ogw'okubala bannayuganda okumanya ddala omuwendo omutuufu oguli mu bannayuganda n'engeri butya gavumenti yayinza okugenda mu maaso okubeera nga etuteekerateeka katulabe enteekateeka bwe yatambudde ab'ekitongole kya UBOS nga basisinkanye abantu bano. Nga 9 ne 10 Meeyi gavumenti egenda kubala abantu mu ggwanga n'ebyabwe era ye mukono batandise okusomesa abakukola omulimu guno nga basinzidde ku kitebe kya disitulikiti. Ku lwa Uganda Bureau of Statistics, Dr. Chris Ndatira Mukiza abalaze bye bagenda okugoberera nga bali wamu n'abakulembeze. Okubala abantu kukolebwa buli luvannyuma lwa myaka 10 nga gavumenti eruubirira okutegekera bannansi baayo obulungi. So all the questions will be saying who stayed here on the census night. And the first day of enumeration will be 10th of May, which will be Friday. Our government has declared it a public holiday to ensure that we cover many people, we find many people in the household where they stay. And for those who have not stayed in the household, we shall come to them where they were. Dr. Ndatira Mukiza agamba olw'okugenda mu maaso mu tekinologiya bwe bagenda okusinga okwesigamako mu kukola emirimu. Baagadde okumanya ebisoomooza ebyandiremesa entegeke y'okubala abantu. If a person was out on this night as a member of the household and comes on the day of 10 May, that person should not be included. James Muwonge akulira ebyokubala abantu mu Uganda Bureau of Statistics atadde essira ku bye baagala abantu baddemu. Mulimu ebitundu ebimu ebirina abantu abangi ate ebirala birina batono. Kati ebirina abantu abangi tujja baagala kulaba nti tuteekayo abanaabala abantu abasobola okumala amangu. RDC ow'emukono Ndisaba Nabitaka ayaniriza ekya Uganda Bureau of Statistics okujja ne basomesa. Without doing a census, there is no way government is going to be knowing that there is need for another state school, because all this is done to meet the societal needs. Reverend Peter Bakaluba Mukasa ssentebe wa district agamba bangi babadde beemulugunya ku buweereza bwa gavumenti naye bayitidde mu kubala abantu okumanya be bategekera. Ekyo kiba kituwa obuvunaanyizibwa n'ebbanga okutandika okuteekateeka obulungi okumanya nti bw'oba oteekerateekera abayivu abaasoma zi diguli eriyo n'abo abali mu kukuba amataffaali mu birombe. Bya Eric Yiga Salt TV Omunyo.